omuntu eyakola ekintu bamuwolereza. Faruku, nze sisalira mwami wange musango, naye njogera kituufu, njogera mazima. Omwana wange yakozesebwa ate nga amukozesa taata we. Nga ndayira mu linnya lya Allah, wallahi billah nga nkutte ekitabo ekitukuvu, musajja yakozesa omwana wange. Era nga nsaba Mungu jjayo amazima mu nsonga eno. Ngenda kuyimirira omu nsigale bw'omu naye nga ndi ku mazima. Era nsaba Allah oba abantu okumanya ekituufu, kyensaba mu nsonga eno. Naye bannange ebintu kati bwe bituuse ebintu bitabukidde ddala, kubanga Mungu yekka kati yamanya ekituufu. Hajji Bosha tukutumiddeko awe Siyato, Hajjati Sauba tukutumiddeko, buli omu agumye munne, embeera bwetyo bweri. Omukyalo ono yagendako e Makka, omukyalo ono yakwatako Kaaba. Tanywa walagi, tanywa mwenge. Musuubira okuba nga byayogera ali soba. Kati ye agamba ti keesi ye eri ku bikukujju bw'ogamba. So Hajjati kantwala ebigambo by'oyogedde, kuba kino ekitabo tebakizannyiramu. Faruku nkoze ekyo kuba manyi ssaawa yonna nze nfa. Ate ofaaki? Ssaawa yonna ngenda wa Mungu agenda kunnamula. Ki ekisinga okuluma mu bintu bino? Olumi bw'omwana wange nengatako obw'okuba nga abantu banjajenga ne baloka ensonga gye naleeta ne bagiza kunze nga bwe ndi omufere. Kinnuma eggwanga Uganda n'abakulembeze mwebali genda okulaba omuntu obuvunanyizibwa ng'avaayo ng'agamba nti ngenda kuwolereza gundi teyakikola. Kinnuma basooke banoonya amazima. Bave ku bufere bwange, bave ku bufere bwange, bave ku bubbi bwange, bave ku byaki byonna bye banjogeddeko, bave ku bwamalaaya bwange, badde ku nsonga y'omwana wange. So ekikuluma gwe bantu kutandinga kintu kyo, kesi gye waleeta ne bagitandinga, kye kisinga okuluma. Ate nga gw'ogamba bituufu. Era nga bwe kiri bituufu. Omwana wange yakozesebwa ate nga taata we yamukozesa. Ebyokuovuma ndi mufere biki byonna tebinkwatako kubanga nze nkimanyi ekituufu kyendi ne Mungu wange. Ebyobwamalaaya teri mukyala gwe batakwana, n'omubi bamukwana n'omulungi bamukwana, buli kitonde kikazi kiriwo okukwanibwa. Isho eriwo mu ddiiro omwana wange yakwatibwa yakabaasanyizibwa n'omuntu gwe tulumiriza nti yakikola. Yes, ensonga za Hajjati nga bwe nagamba gwe atali ready kulumwa mutwe wandibadde ozivaamu ng'obudde bukyali, wandibadde ozeesonyiwa nga obudde bukyali, kubanga bw'otunuulira buli luuyi, bw'otunuulira buli sayidi, mu butuufu oyinza okugamba ono ye mutuufu, naye ng'ekituufu Katonda yakimanyi. Mpozi n'omwana yennyini gwe baakabasanya ye ekituufu akimanyi. Kimanyi nti oba Hajjati alimba, akimanyi nti oba ddala Hajji yakola ki, yamukwata. Kwegamba zino ensonga bw'oba nga toli ready kulumwa mutwe wandibadde ozeesonyiwa ng'ozivaako kuba ekyamazima zirumya omutwe. Bw'otunulira sayidi zombi olabira ddala nga sayidi zonna ntuufu, ne weebuza nti kati tukole ki, tuzeeko ki, naye ng'ekyamazima ye Katonda
amazima amatuufu akola ki agamanyi. Lunaku lwabadde lwaggulo omukyalo oyo yakutte Quran ng'ali ku gospel live n'omwami Farouk n'abeera nga alayira akomba kwerima nti ye byonna byayogera ge mazima ddala. Hajji yasobya ku mwana ate bw'owulira n'oludda oluli mu kuwolereza Hajji mu butuufu olabira ddala nga ensonga zeetaaga ddala kooti eziyandolinge baveeyo ne final judgment. Kati gwe ng'omulabi owa KIKA Media olowooza ki? Olowooza Hajjati ayogera mazima oba byayogera bulimba? Jjukira Quran si kyekitabo ekizannyirwako. Ebitabo bino tebizannyirwako. Omuntu tasobola kwata Quran eyo n'alayira nga byalayira bya bulimba, ekitegeeza bibeera bya ddala. Naye era wali abasobola okukikola n'akwata ekitabo n'alayira naye nga byalayira tabitegeeza nga byalayira bya bulimba. Kisobokera ddala 10 ku kinnaakyo. Negwe okusinziira ku kyolabye njagala ogende mu comment section obeere nga ompa endowooza yo. Gwengeri gy'obirabyemu olowooza Hajjati ono ali innocent oba katula keebisebuka nga ne gundi eyo Quran okugikwata agezaako kulabika nga yeetaasa. Genda mu comment section obeere nga butereevu otuwa endowooza yo. Naye nga buli kimu kisoboka bannange, buli kimu kisoboka. Ndowooza tulinde bulinzi musango butandike, kooti ebeere nga evaayo n'amazima, ebeere nga evaayo ne final judgment, tusobole naffe okuba nga tutegeera amazima. Otherwise gye bigenda kubeera bikambwe ennyo nga bw'okiwulira, kuba enjuyi zombi bw'ozeetegereza owulira nga ddala buli omu mutuufu mu ngeri ye. Bw'otunuulira sayidi ya Hajjati owulira nga byayogera bituufu, owulira nga ozze na ku sayidi ye, naye ate bw'oddako ku sayidi ya Hajji nga nabo boogedde, ogamba nti ate Hajjati muki? Hajjati mubi nnyo nga bw'okiwulira. Naye katulinde tulabe, naye tusobola ensonga eno okubeera nga tugikubaganyaako ebirowoozo wansi awo mu comment section. Kale bwe tweyongerayo maaso, ye Hajjati yayongeddeko n'agamba nti Hajji yali amutulugunya, musimanya yamukuba omutwe gwonna ne guzimbagatana. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Ekiti ekyali awo kye yakola ki? Kye yakwata yatema omutwe guno ogugwo oba ogw'omuzimbi. Tuli ku anniversary experience. Awe nabadde saagala kutuuka ku gwe agenda maaso n'okutulaba. Tuli ne Hajjati. Sure. Omusa enadesa kukagoge mazima. Abakazi bakaaba kyekizibu kyennena abagenda maaso n'okutulaba. N'amasiga go nagasuubidde naye ate bwe namugamba nti kakkana etteeka ly'Obusiraamu terikukkiriza kkakkanya muntu bakwata ku muka musajja. Si bwe kiri Hajji. Kati awe wali obuzibu bwenfunye Yasini nkole nti tuddemu twogere. Kitiyo aba antema omutwe nkovu zonna. Yes, buterevu yonno ye Hajjati agamba nti bamukuba ekitiyo mu mutwe era nti n'enkovu mu mutwe omwo zikyalimu. Gujjeko ebyokubeera nti Musiraamu y'ensonga endala lwaki yeebikirira omutwe baagukuba ebitiyo. Inne ebyo abyogera bw'akaaba ng'akatambi bwe mukalabye, abyogera avaamu amaziga. Ayina moments watuuka n'abako ne byayogera n'akaaba n'amala n'addayo ku nnomo. Nnyongera obbajjukiza nti si buli maziga ge mulaba nti ebyaddala gaba maziga. Si buli muntu gw'olaba nti akaaba nti ebyaddala aba akaaba. Mulimu omuntu kituufu asobola okukaaba n'amaziga ne gajja ng'alina situation gy'ataddewo embi gy'abalaga gy'ayitamu, naye kumba alina byajjukidde ebirala abantu be yafiirwa. Awo amaziga ne gatandikira okukola ki? Okulukuta. Mwe ne mulowooza nti akaabira mbeera eyo eriwo, kumbe ye akaabira bintu birala nnyo. So si buli maziga nti gabeera gaddala, si buli muntu akaaba nti aba akaaba ebyaddala. Abantu abasinga baba bakaabira nsonga ndala naye ne batulowoozesa
nti ensonga ze tuli mu kwogerako ze ziri mu kubeera nga ate munnange zibakaabya. Naye nga kyennyinza okugamba ensonga za Hajjati zikutte wansi ne waggulu. Ensonga za Hajjati zongera kubindabinda. Ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini Hajji asuubirwa okujja mu kooti, omusango gutandika okubeera nga ate guwulirwa, naye ensonga zikutte wansi ne waggulu. Bwe tuba tujjukira bulungi, omukyala ono ye mukyala eyali agambye nti ensonga ziri mu kooti takkirizibwa kuzoogerako. Mujjukira bulungi Brian Wako yamukubira essimu ng'ali ku mpewo ng'amubuuza ku nsonga zino ze zimu, n'agamba takkirizibwa kwogera ku nsonga zino olw'ensonga ziri mu kooti. Naye essaawa eno interview zisusse obungi. Tiimu Hajjati mumutadde ku pressure. Tiimu Hajji buli lwe muvaayo ne mubaako ne bwino gwe muleeta, buli lwe muvaayo ne mubaako ne bye mwogera, Hajjati mba mumussa pressure ne mumuwaliriza naye okuvaayo mu kamera adifendinge ayogere. Kwegamba zino ensonga zo zikutte wansi ne waggulu. Ensonga mpanvu nnyo, naye katulinde ate tulabe wa gye zinaggwera. Buterevu nyongera okujjukiza tyobadde ku KIKA Media, era nga gwe bwenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyera kutaninga on notification bell yo. Buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo, butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira aka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.